abadde omutendesi wa ttiimu ya Bungereza Sam Allardyce asuddewo omulimu gw'okutendeka ttiimu ya Bungereza oluvannyuma lw'okukwatibwa katambi munnamawulire omu awandiikira olupapula lwa The Telegraph olusangibwa mu Bungereza ng'aweebwa ekyojja mu miro kya mitwalo gya pawundi 40. Akatambi kano kasasanyiziddwa wonna mu Bungereza okusingira ddala ku mikutu gya intaneti era nga n'ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu Bungereza kya FA nakyo kyakafunye butongole. Bino Sam Allardyce oli mugudde matu n'addukirayo mangu ku kitebe eky'ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu Bungereza kya FA okubadde ssentebe Glenn Clark ne ssenkulu Martin Glenn ng'era oluvuddeyo n'alangira mu butongole nga bw'asuddewo omulimu guno. Sam Allardyce mbaka bwe yeetondedde nnyo abawagizi ba Bungereza ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu Bungereza kya FA saako ne batendesi banne olw'ebyo byaboogerako n'okusingira ddala ekyokuweebwa ekyojja mu miro eky'emitwalo gya pawundi 40. Wabula yeebaziza ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu Bungereza kya FA olw'okumuwa omukisa n'atendekako Bungereza newankubadde ng'akitendekedde ennaku 67 zokka nga gw'omupiira gumu gwe yakuba Slovakia goolemu ku bwerere mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'okusunsulamu. Sam Allardyce ye mutendesi wa Bungereza kyasinze ogitendekera ebbanga ettono ennyo ng'agitendekedde ennaku 67 ng'ali mu kyokubiri Steve McLaren guno yagitendeka okuva mu 2006 paka 2007 gwe mwaka gumu n'emyezi 6 n'ennaku 18 zokka. Mu kyokusatu mulimu Kevin Keegan guno yagitendeka okuva mu mwaka gwa 1999 paka 2000 gy'emyaka 2 n'emyezi 4 n'ennaku 29. Terry Venables ngono yagitendeka okuva 1999 paka 96 gy'emyaka 2 n'emyezi 4 n'ennaku 29. Adakawo Yegen Hodo ngono yagitendeka okuva mu mwaka gwa 1996 paka 99 gy'emyaka 2 n'emyezi 9. Omulala ye Don Levy ngono yagitendeka okuva mu mwaka gwa 1979 okutuusa mu 77 gy'emyaka 3 n'emyezi 7. Sir Walter Winterbottom ye mutendesi wa Bungereza kyasinze ogitendeka ebbanga eddene nga yagitendeka okuva mu mwaka gwa 1996 okutuusa mu mwaka gwa 1962 gy'emyaka 18. Munabyamizannyo Brian Katende, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.